tubadde nga tujja twogera ebbanga lyonna ku bannantagambwako era kubeera nti ba investors muganda wange abamu baamira amabango era nga tewali kubuusabuusa kwonna. Kino kiviira ddala mu gavumenti mwennyini nti weesanga nti ba private investors abo abamira amabango babeera balina backing okuva eri cabinet butereevu era muganda wange bwe bati ne bafuna amaanyi mangi nnyo kumpi n'okusinga aga palamenti. Nti palamenti eragira nabo ne bagamba tugugubye tugaanye amakampuni mangi nnyo wano e Uganda kwegamba nga tosobola kutegeera birikwatako budget ziyisibwa mu palamenti nga order from above already sente zirina okuba nga zigenda mu kampani eyo oba okuzitaasa amabanja n'ebintu ebirala byonna oba okuziwa contracts ez'enkizo nga ze ziziwangula zokka era nga munnange okusinziira ku kiriwo nga kiraga nti kampani ezo kabe kasinga ezo kuba zaatwalibwa dda nga nyinezo muganda wange wali era nga bamutegeera bulungi nnyo era nga Ssemujjunganda bwe yagamba nti Sudulu Lupareria tulaba ebizimbe bye gavumenti kwepangisa ku bizimbe bye ate ku buwanana epangisa buwanana bwa ssente offices za gavumenti ku bizimbe offices eza gavumenti ku bizimbe bya Sudiru muganda wange gavumenti esasulayo buwanana bwa ssente era muganda wange okukakkana nga tulaba enkolagana wakati wa Sudiru ne General Museveni y'amaanyi nnyo naye eyo mbadde nkuyisaamu buyisa katono bwentyo naye wetuli essaawa eno muganda wange already Bannayuganda muganda wange bali mu kwerolera embeera eriwo era nga obuyinza ba investors bwe balina buleka bw'amaanyi era kirabika enfuga ey'amateeka wano e Uganda ne ba investors nga ba investors kirabika backbone engumu bwetyo omutwe oba emitwe minene bagijja eri mu cabinet ewa General Museveni butereevu muganda wange kirabika nti amateeka tegakyabakolerako ddala era leader of opposition Ssenyonyi akakasiza kino naku olwa Monday ennaku z'omwezi 14 bw'atyo bw'alabiseeko ku kitebe ekya Roko construction kiri wali Kawempe. Roko construction muganda wange byasanzeeyo sina byasanzeeyo wabula byasanze ku gate kuba kwakomye era bino muganda wange Munnayuganda yenna alumirira eggwanga lye muganda tebirema kukuleetera birwadde kutandika kweraliikirira nti bannanga abaana baffe bazzukulu baffe bo bagenda kukola batya mu ggwanga lino era muganda wange sinaba kubeera nga neeyongerayo abantu bangi bajjumbidde era muganda wange njagala okubulira nze afuna amasimu wano ag'abantu be nnali mmanyi twanyumyanga emyaka giri oba omwaka gumu ebiri emabega esatu ogenda munnange okuddamu okumuwuliza agagamba Uganda atalagi munnange mpa ku nnamba y'omusawo nange nalwala dda puresha zankuba dda ndi eno ndi Canada ndi eno ndi Amerika ndi Bungereza ndi wa muganda wange abantu kibi nnyo gwekanya kubanga omuntu kyamuwuliza mugamba bano yalagawa naye nga munnange abantu balwadde ebyaddala naye ate munnange nkukakasa nti omusawo omukugu waali omusawo qualified doctor eyakuguka mu ddagala eryaffe erya wano ate n'eddagala ezzungu nti era yasomera ddala buli kimu kyakola akikakasa ate ali talented omusawo ali talented kwegamba gobabako obujulizi nti nze nange Uganda atalagi muganda wange byambuukako nga maze okufuna obujulizi okuva mu bantu abawerako era nange nensalawo neŋŋamba nti
Lwaki nti eggwanga libira n'abantu ab'omugaso bwe batyo naye nga baliyo beekwese bwekwese bali mu tutiisa ndwadde alwadde ki wowe maama tufudde Kibumba yawedde kiki bulwadde bwaffe buno bannange njagala okubuulira teri kitasoboka gwe jangu kuwa ennamba y'essimu ogezeeko omusawo ajja kunnyonnyola era ogezeeko ku ddagala tewali musango mu ekyo kubanga naawe olwanirira bulamu bwo nabali bava ku kimu kwekolera kasente nakubakweka byama kakati tuzeeyo munnange kujoola Ssenyonyi olwasitudde ka shadow cabinet bwe batyo bavudde ku parliament wanti olwo bagenda ekawempe ku kirebe kya Roko construction nga bagenze okubaako bye bazuula sayidi zeeyo munnange Ssenyonyi abadde agenze kulaba ngeri kampani eno munnange gyekozesaamu ssente obuwumbi 2,603 n'omusojo bwe bagiwa nga ssente za muwi wa musolo naye nga tewaliwo kiseguka oba kimmuka. Ssenyonyi munnange bw'atyo yabadde obugenyi bwe bugendereddemu kubeera nga anoonyereza ssente zino ddala bano aba Roko construction bazikozesezza batya kubanga babawadde ssente nnyingi nnyo okubeera nga biddaabulula n'okubeera nga bakola batya naye tebalinaawo yadde n'enkyukakyuka. Abakozi bakubira Ssenyonyi buli lunaku timunnange tebatusasula abakozi olwo tebasobola kukubira obaani taamongo oba tayewa obaani asha ajja kudduka buddusi wa mukama wa mugambe waayo abakozi bo anti bagamba balina kukubira shadow cabinet kubanga be basobola okujja boogera ensi yonna ewulire naye kwali bajja kuba bagamba nti ani munoonyereze kwoyo akubye munoonyereze enkya mujja musanga kujja butujju. Kakati newankubadde munnange baafuna kye bayita financial injunction okuva eri gavumenti nti kampani erina obuzibu bwa ssente n'ebirala kwegamba okusinziira ku ngeri gyeruddewo ng'ekola emirimu ne babaako akasente ke bagiwayo eddaabulule naye munnange tewali yadde naye weebuuze lwaki yo eno gye babwa okweddaabula babasuka ne bakiwakanya ng'omusimbi muyitirivu nnyo era ekyebuuzibwa munnange kampani yaani jjukire ne kampani yajja wano bagamba nti mu kujja wano mulimu gwayo gwasooka gwali gwa kuzimba kiggwa ky'ennamugongo okuva ku luteddanga kitegeeza ebaddewo gino Museveni babadde balwananga weeri kitegeeza bamu ku babadde bavujjirira olutalo olwajjero Museveni eri emyaka 4 egiyise emabega 4 nga bayambako mu lutalo olwo bikiri anti ffe tubyogera bikiri kati obuganzi yabujjawo kati olwo kitegeeza muganda wange bw'oba onoonya emigabo gyayo baani bannannyiniyo ekyo muganda wange n'omutaakiramuza bwenkanya. Kakati munnange Ssenyonyi ng'ali wali kawempe olwo bamusibidde wabweru wa geeti ne shadow cabinet ye munnange ng'akakasa bannamawulire nti gavumenti ate mwe mukyali awo ate waliyo supplementary budget endala gye bapulaninga gyongera musimbi gwa ssente Roko construction company eno gye mulaba era zino zonna ssente za muwa musolo bannange tuzze kulaba ddala kiki ekigenda mu maaso wano. Kakati munnange bw'atyo ng'agamba waliwo obutali bwerufu era n'obutalaga mbalirira ya ssente zagiweebwa okubeera nga bagibairinga out kuba ku mabanja oba ku byonna byebizibu byebadde erina. Tewaliwo accountability, tewaliwo na transparency bwerufu, embalirira tewali. So nga ate munnange ssente zagiweebwa basobole okubeera nga bastabilizinga operations zaayo kugamba esobole okuzza emirimu gyayo mu nteeko. Yensonga lwaki waagiwa omusimbi ogwo omuyitirivu ennyo ebbiliyoni 263 n'omusobyo. Kyoli Ssenyonyi ayongera okubeera ng'atutegeeza tugamba ti kampani munnange baagiwa ssente ezisukwa obuwumbi 263 n'obukadde nga 3 eyo. Tukitegeera bulungi ti gavumenti ekomawo kuno na ssente endala nga beerimbise wansi wa Roko construction
yensonga lwaki tuze naffe tuestablishinge tukakase tulabe tukubemu ttooki mu kampani eno sente zino zikoze eki kubanga tubadde tufuna amasimu okuva mu staff era nga bano babadde bajja batutegeeza nti bakamala emyezi 3 kwena nga tebasasula misaala ate nga munnange balina okubeera nga bakola babeetaga ku mulimu anti bajja kugoba olaba obuddu twogera ku buddu abamu ne bagamba kubanga bannaganda bammwe baani bakojja bammwe bali mu kintu bakola ki balya temusobola kufa ku bantu balala tebereza myezi 3 kwena tosasulwa kyokka ate otya n'okuva ku mulimu kubanga bajja kugoba atoddukirewa ate nga bakwetaga ku mulimu bakuyita oliwa gundi vuga kitwakita kino koloti muganda wange musima ebinnya abasajja bali mu bizimbe basima bakola batya kakati munnange Ssenyonyi eno tagenzeeyo bugenzi nti agudde bugwi yali wandikira ddala formal letter mu bulambulukufu yawandika ebbaluwa ng'agiwandikira management eya Roko Construction Company era eno yagiwandika ne ku mwezi nga 8 omwezi ogw'10/2024 nga abategeeza nti munnange asuubira okubeera nga awubako olubu lw'ekigere saidi zeeyo ne ba shadow cabinet ministers munnange bw'atuuseeyo ttiimu ye yonna nga emuwerekeddeko kyebasanze ku miryango be basirikale ne bakanyama era ne babagamba nti munnange naffe tuli ku mulimu gwaffe era ebbaluwa yiino okuva eri omukulu gwe bayita Mark Kohel oba Koholea simanyi nalinnya palisoma bataba Koholea muganda wange Mark Kole ndowooza bakola naye nga definitely ono taba muna Uganda kubanga erinnya liri Koeher Mark ado tulimanyi kakati munnange ono managing director of Roko Construction era nga ebbaluwa badde bategeeza nti board of directors babadde mu Uganda wange baganye ebbaluwa nga bwegamba nti babadde baganye obugenyi buno tebabwetaagira tebabeetaagirako ddala muddeeyo nga bwe muzize mukyuke bukyusa about turn munnange tebaatawanye nakukola nga ye bwe yakola ennaku z'omwezi nga 8 October 2024 nti bawandiike nti munnange tojja totawaana tomala mafuta temumala mafuta ndowooza bayagadde nga bwe kiri nti baagala okuyisa olugaayo balage nti muganda wange ffe we are next to none teri atugambako era amateeka tegakola gye tuli kati nno bano bali ku babaka ba palamenti naye nga obunene bwa palamenti nja bukunnyonnyola mu nsonga ezo naddala munnange ebbaluwa wange egamba bwe nti managing director agamba nti nno bamaze okubeera nga bakola okwebuuza eri board of directors era bonna ne basalawo okutwaliza awamu ne board nti bagambye nti politely declined to admit you and members of the shadow cabinet to the premises of the company nti basazewo bagaane bumubombeefu bagaane okubakkiriza ye Ssenyonyi ne ba shadow cabinet members okubeera nti no munnange beegazaanyiza mu kibangirizi ekya kampani eno kakati munnange Ssenyonyi nga annyonnyola mu bwennyamivu ye kyagamba nti muganda wange kino kirabika kikwatagana n'okubeera nti gavumenti erina muganda wange befevaringa era beeterawo omukono beeyiirawo omubiri erina private companies oba ba private investors beeyiirawo omubiri nga bali bumu kakati nti engeri munnange kyekiri nti gavumenti tugiraba nti erina engeri gyegabamu ssente ng'egabira private companies zino muganda wange kitegeeza nti waliwo obuzibu bunene nnyo gy'oli Ssenyonyi nga ayogera annyonnyola bannamawulire kakati muganda wange okulemesebwa okubeera nti nno
bamanya biki ebigenda mu maaso mu kampani eno eya Roko Construction. Kiba kitegeeza nti gavumenti ne Roko Construction kitegeeza kati balongo, era Roko Construction order from above butereevu, kitegeeza muganda wange tekwatibwako kubanga ng'oggyeko ekyo tulaba nti yebadde gyeweebwa high profile projects ez'amaanyi. Eddwaliro ly'e Lubowa gwe ampuliriza muganda wange, eddwaliro ly'e Lubowa n'okutuusa kati litaggwanga. Eno kampani yekola ki? Yerizimba kola Pineti. Kakati ate ne chambers za parliament okuzizimba nazo zonna baziwa kampani eno. Naye Ssenyonyi agamba nti newankubadde munnange efunye biliyoni ne biliyoni za ssente ez'e Uganda, munnange kampani eraga nti eringa etafunanga ku ssente era ekyalina ebizibu bingi nnyo, eringa ekyayita mu bizibu ebingi, so nga ate baagiwa omusimbi yeekubeko enfuufu. Era Ssenyonyi atubuulidde te projects zino kati nga okumaliriza parliamentary chambers building nti baali balina kubeera nga bamaliriza okuzimba okulongoosa parliament mu parliament ey'10 tuli mu ya 11 naye mu parliament ey'10 balina okubeera nga bamaliriza okugira okulongoosa parliament. Kakati munnange n'omwaka gwenda kuggwako ate era nga n'ekisanja kigenda kuggwako ekya parliament ey'10 nga Roko Construction ekyazimba. Ye kakati ndowooza bagamba mugiwe erongoose parliament bateesezaamu ki etugasa ki? Sisuubira nti nno ddala mu butuufu era Museveni alina ekitiibwa kyaga nti parliament kyerina nti kino kubanga olwedde ebyakola bina biraga nti terina makulu, mulete seere tukozese ebyaffe wamma. Kakati munnange era ezimu ku nsonga ze bawa lwaki yali eremereddwa okubeera ng'emaliriza parliamentary chambers okubeera nga zizimbibwa nti baali mu obuzibu bwa ssente ne bayisa supplementary budget ne babawa omusimbi omuyitirivu ennyo n'okutuusa kati. Kakati parliament ekyayongera munnange omusimbi mungi nnyo okubeera nga erentinga offices ku bifunga Kingdom, Kampala wamu ne Queen's Chambers. Jukira nabagambye nti munoonyereze kwani nanyini bizimbe ebyo. Era nababuulidde Sudiri Lupareri bebananyini bizimbe ebyo. Ate Sudiri Lupareri ya munnange ate era still kwegamba East or West kwegamba nga bono gamba home is best kwegamba nera naffe tuli mu East or West tudde eno East or West era tugwa mu kisero kya mukulu yategategayo dda yonna. Kakati Ssenyonyi agamba nti ekyo munnange kyayita okozesa ssente z'omuwi w'omusolo ekyeyonoonero financial loss eri munnange omuwi w'omusolo. Era yensonga lwaki munnange kampani eno kubanga ebintu ebikola mu ngeri ya gayaalo kwegamba mu ngeri ya ssemugayaavu bwe batyo munnange parliament ekyasasula ssente okupangisa zi offices ku bizimbe Queen's Chambers wamu ne Kingdom Kampala. Ebizimbe ebyo muganda wange anti kati mmwe mwagala mmalize ate ffe rent eno tukole tutya kiri Uganda bamanyabo. Kakati Ssenyonyi teyakomyawo wano yafunye omukisa okwogera ebintu ebiwererako ddala Ssenyonyi era nga mukugezako kakasa nti abadde alina okugenda ku Roko Construction okutuukayo kubanga wajja kubaawo abamubuuza obamanyi abantu bafe abawagizi nti kakati obadde onoonyayo ki weefuula ayagala okulingiza buli kimu. Kakati ng'agamba nti abadde afuna amasimu agawererako ddala okuva mu bakozi ba kampani eno nti babadde tebasasulwa myezi 3 kwenda nga tebasasulwa. Era n'agamba nti ekyewuunyisa ate munnange baagala kukomawo mu palamenti nga basaba supplementary budget endala, basaba supplementary budget endala, budget ennyongesereza kampani eno bajongere omusimbi omuyitirivu ennyo, bajongere omusimbi omuyitirivu ennyo. Kakati ng'abuuza ssente ezo zigenda kukola zitya omulimu mu bwesimbu nga n'abakozi tebasasulwa nga ne ssente ne projects ezirina okubeera nga ziddukanyizibwa kampani eno zibe nga ziggwa nazo ziri awo zikonye. Ssenyonyi munnange nga yeebuuza
nga bw'atunuulidde bannamawulire bw'ati nga baga bannange obwesige obwaluufu buli luddawa wano bannange buli luddawa kakati munnange mu Uganda twogera ku Uganda's constitutional democracy kati njagala okuddirayo nkunnyonnyole obunene bwa parliament gwe yeebuuza nga tunaba kwebuuza nti kati ate bo banonayo ki eyo beefuula bakola ki munnange parliament erina amaanyi oba obuyinza obwenkomeredde naddala mu kuyisa amateeka mu kubaga amateeka n'okubeera nga bagakakasa olwo munnange gasobola okubeera nga gagenda ewa Jeri Museveni ateekeko omukono ndeni gatwalibwe musiga eddamuzi kati parliament erina obuyinza obina bitandikiraawo ebyamateeka era eba erina okubeera ng'etwala critical responsibilities naddala mu kukakasa bajeti y'eggwanga okubeera nga bakuba ttooki mu nsaasaanya ya gavumenti wamu n'okubeera nga era bakwasaganya ensonga ya public wamu ne private entities byonna balina okuba nga babitunuulira munnange wano oba wansi wa kino tewaliwo investor yenna oba yenkana atya obunene oba alina influence ki oba asula mu state house oba atera okugenda ewa Jeri Museveni ne banywa kacaayi oba ne bakola batya talina kubeera nga abuusa amaaso oba ayisa olugaayo mu palamenti kabeere nga kyayamunywa ne Museveni buli ku makya palamenti yerina okubeera nga ekakasa ku ssente z'omusolo nga zikozesebwa bulungi nnyo mu bwesimbu mu bwerufu eggwanga okuba nga lifunamu palamenti kakati nga palamenti mu komiti zaayo obukiiko bwayo kati nga Public Accounts Committee PSC wamu ne Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises oba kosase palamenti munnange erina okuba nga ekola kye bayita obwakalabalaba oversight era ng'erina okuba nga eyita aba officials abavunaanyizibwa mu angles ez'enjawulo okubeera nga ebabuuza akana n'akataano bannyonnyole era erina okuba nga efuna financial reports wamu ne investigating irregularities okubeera nga banoonyereza ku bitatuukiridde palamenti eyo gy'olaba gwe yeebuuza nti kati banonayo ki kakati okusalawo kwonna okulimu okukozesa ssente oba okulimu ssente nnyingi ennyo naddala ssente y'omusolo kakati nga okubeera nga bayambako kampani ezimu kye bayita bail outs nga bwe baakola ku Roko nga bigisobedde government contracts kati bino byonna byetaaga parliament approval parliament erina bikakasa obyapprovinga era ekyo ne kibanga kikulaga nti tekisoboka na busobozi kampani yonna okubeera nga ebypassinga akasengejjaako okuleka mpozi nga bwe ntera okubagamba nti kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo kitegeeza nti eba erina backing okuva eri executive eba erina kyeyeesiga nga ekimanyi bulungi nnyo nti executive arm of government egenda kugiyambako kitegeeza Museveni ne kabineti ye eyo gyebeera ejja amaanyi mannange bino byonna njagala okubuulira nti singa influence eyo yeeyongera mu maaso kati companies ez'obwannannyini ezimu ne ba investors okubeera nga bayisa olugayi mu parliament kiba kitegeeza nti kigenda kuleetawo obuzibu obw'amaanyi ennyo naddala singa babeera beegase ne cabinet kitegeeza nti olwo budget ez'ennyongereza ziba zigenda kuyita buyisi babasoboloza influence nga mutuwe era kitegeeza nti babeera basobola n'okusalawo ku byensimbi nti sente bwe ziti ti kino tugire tuti anti muganda wange era the executive eba eyambako obutereevu nga bali mu kintu ebyo byonna bitegeeza ki so omukulembeze afuga ebisanja bibiri agende kikitegeeza baganda bange naye ekyo
muganda wange waliwo abagamba nedda ebyo byonna kakati nti ba investors ngaabo bwe babeera nga bafuna obuwagizi okuva eri cabinet njogera ku cabinet mategeeza Museveni ne baminisita be kati nga bwe kiri ku Roko construction company kitegeeza nti amateeka gaba tegabaluma gaba tegabakolako kubanga babeera bakimanyi nti gavumenti egenda bawa protection era singa parliament egezako oba kuba mu tooki kitegeeza bajja kubaggalirayo nga bw'okirabye nebbaluwa ne bateeka buteesawo ne bagiwa asikaali bwe bajja ogibawe totawaana naabo totawaana kiyenje ngo alina dduumu kyebagezaako okubeera nga bakola kakati bino byonna muganda wange influence eno kitegeeza egenda kubeera ng'eteekawo embeera enzibu ennyo ey'obulabe ennyo era ba investors bayinza okubeera nga munnange beerabanga ab'amaanyi ennyo teri abagambako parliament obweza tekyalina era ekyo munnange kiba kireetawo ebibuuzo bingi nnyo ku bwesimbu wamu n'obwerufu wamu muganda wange n'ekitiibwa eky'eggwanga